nze bino ebintu abantu babifudde ebya politics ebyakimwe mujjukire nti ze ng'omuntu bali bankubye ku masasi. Nze omugugu gwensitudde ogwa NRM sigusitudde lwakuba nti NRM terina buwagizi no ina obuwagizi naye buli ddakiika obuwagizi bwe bukendeera kinnuma menyeka. Olya nabo kati tebalinaawe nze sirya na NRM. Nze ndi Muganda ow'enjawulo ate eri antama atalina nkwe ali consistent omugezi. Nenfuluma nkebera omuntu atomera emmotoka nagenza okufuluma nga already manager ne security we bali bamusaba ekisumuluzo bamustopping okukola ki baagala bagimugireko yadde agezaako okuvaayo naye nga ayadde very high. So mu ddakiika nga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli lwakola reverse akola ki atomera namugago yonoona emmotoka ne tumugamba kati manager nange ne wa security ne twagala tujjeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabiramu yabadde wansi kati bwe yalabye nga takikwata ye n'akwata pisto kati mukwata pisto n'aggulawo oluggi kati we yagguddewo oluggi of course ne tuluviira then manager n'amukola ki n'amukwata n'awanika omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pisto negwa. So lucky enough omusirikale wange nga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba n'agikwata n'adda wabbali then netumu omusirikale n'ajja ne tumumuwa naye n'agezako nnyo okulwana okuddayo mu mmotoka. Kati nze mindset yange ngamba omuntu buli lwalwana okudduka mu mmotoka abajjayo mundu ndala oba emundu esooka so ne tugaana okumukkiriza okuyingira mu mmotoka.